Endobeso. Kutenda mu mukaaga tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Kisinga. Hello. Mwamisa mjunkula msiza. Kale shibu. Ogede ne kadima ku beat wano. Kadima nsanso kuuliza mbadde nga kunoonya. Ng'ensonga ekunoonyesa nina omukyala. Naye omukyala yansobera. Amazeeko amagezi afuwa emmindi. N'oggyeka nga awunya emmindi ewunya mu nnyumba. Ngezezzaako nnyo kubanga tosobola kwebaka ekivundu ekiri mu nnyumba olw'emmindi. Oyo amukulu Kadima. Mumaze n'omukyala bbanga ki era mulina abaana? Tuludde era tulina abaana. Bameka? Tulina abaana babiri. Esewo. Okay. Omukyala emmindi agifuuyirawo? Emmindi agifuuyirawo. Waka. Naye nanoonye nga kanoonya emmindi mu nnyumba emmindi kyambula naye mbinoonya ne bimbula mbyase. Ebimbula. Naye mukulu Kadima nkuze nkooye kubanga onaagatta otya n'omukyala wegatte n'emmindi. Kati oneegattala abantu babiri era ogubindi guwunya no ndina mukyala. Wamwatulako n'omugamba nti owaayo emmindi ng'esusse? Namwatulirako neyeegaana kubanga bw'amaliza ndowooza asenya naye nze nsigala kibunu nkiwulira. Sigala ogiwulira ng'ewunya mu nju. Ng'omanyira ebizibu by'emmindi kubanga ekisookera ddala ne ku mirimu gikyakyankalana. Emirimu gyani? Ne bw'okomawo ejjange. Ne bw'okomawo nze ndowooza omukyala yafuuwa emmindi eyo. Kuba singa yali tannagifuuwa tanatandika gifuuwa nalinga ndi bulungi. Naye okomawo mu kkubo ng'olw'okuzunga ozunga mmindi enjunze era. Muzeeyi aguyiga buyizi oba kuva dda agifuuwa? Kubanga nakamufuna ebyo nga sibiwulira nako yadde. Gunamuzeemu aguyize buyizi kati. Naye twatuuka tuzale n'abaana baffe babiri ntandika okulaba omuze naye simugobe n'amugoberawo omukazi munne naye abaana babiri siina wakudda nti muviire nsaba kuntaasa. Mukazi w'omwagala? Omukazi ye nga ye mwagala. Oyagala mukubire nkole ki? Emmindi agiveeko. Emmindi ekisiranyiza nkomi wala mugana Kadima. Ekirala neegatta n'emmindi neegatte n'omukyala neegatta n'abantu babiri. Era kati wano wendi nze namaze kukwata Bayibuli nengyekubana ku mutwe okukufuna kubanga ebbanga lyonawandika ebbaluwa byagaana era kiba kiseera kuyitawo n'alinoonyeza nekuba nayo nengyekuba ku mutwe kuba kyansuseeko. Ng'olabye? Ndabye ntaasa. Okay. Samuju. Essibo. Kanoonye ku mukyala. Kale ssibo. Ndabe oba tunasobola okumufuna. Kale ssibo. Mukyala wano ndabako ye Prosi? Prosi essibo. Tovaako. Naye nga ntaasa n'ekibindi ekyo. The telephone number you have called is not available at the moment. Why? Sebo, ewakoddayo saawa mmeka? Awakanzirayo saawa 4, simuteriiko eganye. Sitete yino teyitamu. Oba kati ali mu bannange omuntu alabye. Oba kati ali mu mmindi ali mu kunywa yagigyeko omuntu alabye bannange. Tavaako kanjiddemu. The telephone number you have called is not. Essimu teriko. Ntaasa mwami Kadima kuba ekibindi kigenda kunjokeza enju. Okay, kyatugenda okukola nja kumuddamu ndozanga ku Mande kuba enkyambeera nabanoonya tujja kumuddamu ku Mande tulawa tunamufuna. Kanda besimayo banaguminkiriza naye omukka gususe n'ekivunu mu nnyumba. Sorry, ng'olabye. Taasa. Tewali kitaggwa. Guma. Ali mukama nja kuddamu kubireko ku Mande. Akuume naye nsula bubi. Guma kigumire ebbanga ttono nnyo kiguma tujja kwogera naye. Kale mukulu Kadima neesize ggwe. Kale. Nyumirwa omuziki n'ebisesa kigenze kitya ekintu buli ky'omuziki ekisinga ye Haji Kazibwe Kapo bwana kabuguza twagala kubanga tusibula abantu tugambe Dibro mbawoyo ka jobs lwo tuwantu balinga tweyongerayo. Yesebo gwe njagala okutegeeza gwe omuyimbi ali eyo saawa eno kubanga ne bagita Dibro Music Studio. Njagala okutegeeza nti Dibro ekuyita jangu tukolere wamu ekinene. Jangu tukole ekinene ng'oli muyimbi jangu tulikodinga oluyimba lwo mu studio yaffe ey'omulembe singa okuba ey'akabi wano ddala mu Kamwokya tulikodinga music ate ne tuyambako muyimbi oyo okumunoonyeza akatale tulikodinga ennyimba ku audio
ne video ez'ekifaananyi ezigenda ku TV. So tukubire ku namba y'essimu eno gwe omuyimbi ampuliriza. Enamba eziti 0702 23 23 23. Nkugamba ne banga gwe mulundi gwo gusoose abamu mutya studio kama sigina nko mu studio binaaba biti ate nja kulemerwa ate bajja kunkambuwalira fe ku Dibro studio tuna customer care ekyo tukisobola kikola. Ntugamba bugambe ntufe tusobola okufuula omuyimbi owakabina ddala gwe omuyimbi atandika era nkugamba nti guno omukisa tolina gusubwa wabula kikyo olina okukola nkubira essimu eno twogere oba omuntu yenna gwosanga ku ssimu mwogere naye ajja kukunnyonnyola ebisingako. Enamba yaffe y'essimu eri 0702 23 23 23. Kale njagala okuwa ka job slot gwasobola okubanga okola ng'oli mwala oba mulenzi olwagambye nti bakwetaaga mu bwangu okubanga okola nga housemaid osobola okubanga okola nga receptionist okubanga okola nga cashier shop attendant abawala bakola ku mobile money n'abalenzi packers production manager beetaaga omu saako ne bakitunzi ba sales agency myaka 18 ku 3 gy'obukulu mwe beetaaga ebyokulya n'ebyokusula babikuwa n'akasaala bagenti kalungi. Kale simu eri 0745 92 96 0745 92 96 0779 17 09 0779 17 09 kuba okuba bajja kubanga bakuyamba. Tetujja kusobola kubanga tusukako nnyo wano nkomawo n'ekibimba zigenda kubeera ennyimba 12 ezisinga okwokya. Mpulira kasimu tunyumyenyumyemuko ombuliro oliriddewa bitambula bitya totumira nnyo bangi mannya go g'obongamba nekitone gwegala okubanga otumira tutambulira awo. Kabogoza neri nti wanyimbidde birthday sebo Kankuyimbire muganda wange totumye bwesitukire sebo kuliza happy birthday to you. Echichi pachako kusati aho bakaita gono gono nedda egono kyasodde taina in so many ways. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Kadima nanyini fujjo ku kizimbe wano. Yeah. Happy birthday to you. Christine Senyanga kutumidde ali Canada agenti webale oyimbye sebo mubinnyo bwera ha ngudde kamotoka kali mu kwesukunda simanyo basanga bizobazo nchamu zifunye mu soko oba mulimu ejjadu. Mwe mukola ki mu motoka abo omusajja uli apubutuse gweko mawo kati gwenyabo engiriyo kajogenda okumpona ng'oluvudde ku ntobo ono mvubuka musinkanye muti mbadde ndiko ono muvubuka nankubira essimu nakugamba ki nangamba apakinze walinga ku gate ewaffe kogwe nenzija kati bwoze n'okola ki naavuga emmotoka n'asimbula naavuga emmotoka nga tomanyi gyakutwala ne mugamba kati ontwalawo koye tugendako ku kafa akali akali safe kunyumyamu bunyumya naawe ekitegeeza mbadde mwebase naye direct mbadde seebase naye direct layira aga katonda mu ggulu takikoze kati mbadde mukola ki just kankiyite nga bw'okola romancing kati njagala ombuulire ono omuvubuka yakusangawo okujja okwegomba nga tugenda kuziika eyo nanneesibako mubadde mulabagana oba nedda tulabagana ne mukola ki just ne tunyumya bwe tune nga seebakangako naye kakati njagala ombuulire amazima omusajja wenzijidde afubutuse emisinde abadde akola ki abadde annebaseeko bw'ati atya bw'ati gwenga okola ki nga nzigyemu empale kati kirabika oyagala kunzanyisa buzanyisa onfudde kaana akato katingera kutwala ku polisi direct yambala engoye ze tugende kasaawa zino njambala engoye ze tugende nange nkitya kati kikyotya oba mugenda tuteeka ku ledio nga lwaki sikutwalayo obudde buno obugenze okanye n'okuva gy'oli kati fuluma emotoka tugende kutwale ku polisi tajja gwensaasira ngambye fuluma tugende taate tugende ffenna wali otandise ogenda ku nsonga nze nkulabemu mundeke aya basi